Omubaka wa mulamuzi si waffe ne musajja mukulu Zimba Mulyanyama Zimba Vimba Mulyanyama Vimba Nyiga Vimba Mulyanyama Nyiga. So abantu abo beerangidde ebigambo ebinene byembadde subira kulaba mu bakulembeze olyemge oyi ajjako sirimu olagana wala kwagala buvubuka buto awe tulaga so awe tuli naye bebagenda okweta ebiteeso mu parliament abo okugeza bannamasaka bino tebiriiko nti kooti yalangiridde simanga mu mwalunda mulala yaliko ye wammwe kooti gwe yakoze eki gwe yabawadde tewali ngeri ya kumwegaana tewali ngeri ya olwaleero ne bwogamba bugambi mwana ndi who is the president of Uganda era bajja kuleta kasasiro we era baagala ansemu tibwabulwa kino yo likakuta mu 70 bwabulwa Semalungu erya Semalungu bw'otaliteekako okagwa Saabalwanyi 001 in fact ne bagamba bugambi who is the president of Uganda ne bwogamba bugambi Saabalwanyi Museveni oyitawo gwe kasoteka ka Saabalwanyi ne bwogamba Semalungu tibuhabulwa tik oyita kubanga amanya ge gamanyiddwa so abe bannamasaka no kiriwo olwalero mwami Kimbo wanze nawandiise n'akatabo how to grab victory basing on current situation. Yes. Number 5 ofuuka otya namba emu afuuka atya namba 7 otegedde bino byonna ebibaawo so kati mukaabe mpola bannamasaka oli yabasinze mapeesa yanyize peesa so erya nnema otegedde nado balina omukisa mungi ogunyige peesa ndi kakati omukisa omugundi kakati ate bano webagambira ndi luswa wa gavumenti luswa waki luswa nsiriyo banzibye bakubye lwaki gavumenti eyanyambyeko tewanyize peesa tusooke wali Mulyanyama ne Namere babadde tebasinkana nkola mu mbeera zonna eno yabadde encounter yaabwe yasoose okusinkana ekisookera ddala Mulyanyama ne Namere munaba street Mulyanyama weekatwe Namere we street ze Masaka Namere wa street ze Masaka ate n'ebirala Namere asinzaako ku Mulyanyama eki ono waffe politics wa street Namere ayinza okusinga Mulyanyama weekatwe Namere wamusingira nti yali open akikuweerawo Namere twamulabye yamugamba nti siriimu twala eri siriimu Namere simanyi nti Mulyanyama mulwadde wa siriimu naye nga kituufu nabirabiddeawo ku podium oba kwabadde kunoonya justice wowoneranga omusajja amutuluzaamu ebyo byonna bibaamu kochi bw'aba akutendeka okuba ekikonde akutendeka ki areas woyina okuba naye ate wabaawo naawe woolabira ddala nti gundi wano mumenyefu agira ku kugulu kuno amunyige kugulu kuno walaba ku firimu ya boyika ey'ebikonde yatuukako ekiseera ng'okugulu kulwadde ng'alina kufunya naye nga bali buli akuba alinnya kugulu naye ebigambo ebyo bagiyita undisputed ebigambo ebyo nga bano betusuubira okuvaamu ebiteeso ebigenda okutaasa ensi yaffe awo wonna abo bonna bwe baabaddeawo bano ababiri tekuli kwalite y'abubaka abo ogamba ababiri oba pano yonna nga bwe yabadde bano ababiri Namere ne Mulyanyama they are not MP material they are not members of MP materials bali ki those are street gundi fighters political street fighters naye ate era ye character ezo zetwetaaga Parliament wetusa yetaagamu abo twetaagamu abo abali open baluwemba abatagenda kinanjo kyanki speaker analeta kino ng'amwambaza kino kinanjo kyanki mize akwambalira bw'omwambalira Mulyanyama ekinayinza omulemesa kuba ono yayagadde asookeyo munne mu mawulire amukolereko ki amawulire kubanga balumeta erabwa kituufu n'agamba bwana kungu ono kooti gwe yalangiridde oyo si mulonde n'alinnya gye gava nti ewa kooti n'alyoka amugamba gwe amannya g'okyusiza ebbanga lyo n'obadde ogakyusiza si mu kooti titewasoma nzijako obutasoma yabaffe kooti y'emu si yakakasiza ebitabo byo nga tobirina awo ne gubeera bbiri awo nalabye muganda wange Mulyanyama nga atereera bulungi gwe bagamba okuzimba okunyiiga n'atereera era pulogulaamu eyo simanyi kyabaddewo naye kulunze walaika omanye NBS eyo TV yakulabisa next media eyo Kini Kalisa ine enzimba gye yazimba ekizimba ekyo kubaako bakiriina 24/7 tekizikiza kati ayinza kuba program olwawedde
Kini nasinzira gyasinzidde owekitiibwa Kini nakubira mani nagamba wayi akola kungu owekitiibwa Mulyanyama watudde abaana balongoose nga wabadde ki muganda wange tayinza butayitira muganda ngeyo yabadde bbato naye bonna beetwalidde eyo yabadde bbato kuba naye yagenze namwetera era bwe boogera ku story ezikoze amawulire omwezi guno teri story yakoze mawulire ngaawo kuba weyamuletedde ekyokuwasa obwana obuto noo namweta layini ya siriimu ne bagwa ddulo naye nga gw'obadde okimanyi ekya siriimu badde sikimanyi kati gw'okimanyi nti naye ekya nammere lindako the fact nti nammere yapointinze out ekya siriimu kubanga mukwano gwange Mulyanyama musajja musiraamu ayinza okuba abadde ne bwati yatematemakwononeddeyo naye nenammere era obuvubuka obuto buba butandisa okumudduka kuba yamukubidde kakati fe abavubuka abato baagala balina ssente ate kati yalina ekyo Mulyanyama kyeyagadde ntisimanga obuvubuka obuto yapromotize nammere waliwo omuvubuka anoonya omugundi nga talina kyanoonya kale nammere n'abavubuka era nabanoonya ttooke ekitegeeza nammere bwakusa muninga ogenda kuba oli mukulu munne ekitegeeza layini eyo Mulyanyama Zimba gye yaleese ate ekolera nammere okufa obufi atya emukolera kitegeeza kana akavubuka kalina bwakataasa olufuna yakakasiza bakamaawe nti she's a real destroyer program yagenza okuggwako nga nammere ayina 5 Mulyanyama ayina 2 eyo ey'obwana obuto teyakoze nnyo layini eyo ate yakoze wali Mulyanyama bamukubya pakati left hook pakati left hook kakati bwabanga etiimu y'abasambi nopo betegese program yagenza okuggwako bweti ono kati agende ne gundi butoku baaka buno Mulyanyama ngakirira nabo ku madaala ngakirira nabo agamba dduka ekibabu avire nammere nammere n'okusabula asabula ekyo badde tokimanyi MP ubadde otya MP mumanyi waliwo gwe yakuba ennaku ezo nammere omuyite mmere nammere era kakati awo program era bakoze bulungi ne bagikontrolinga nedda mu nteeko omanyi nammere yafunako musamba omanyi nammere yafunako omulimu wano waggulu ku TV yawane w'omusumba n'asayininga ne contract bulungi nnyo yakola olunaku lumu n'asaba ssente ze contract ne bagisazaamu ne bamusasulira ne contract ssente zonna omusumba amuleetaka ebitakwatagana si wakusaaga nammere omusumba wano yakola olunaku olwo baali bamulesenga sini yavudde ku bukedde tomanyi nti yaliko ku bukedde mu programu eri akasenga ono muvandimwe ng'amuleesa ajja ategeerera abaana bonna yatuukawo nga sayido tajja kuzitegeera ate nga yasayininze dda contract manyi abo abasajja abapapiriza okusayiningisa contract ate nammere mugezi si be bano bafala bujja okujjaawo bannamawulire bano abaabulijja banoonya omulimu apakinze emmotoka ya $2.5 azze kola agenda otuukaawo ng'ayinawo emmotoka ey'ebbeeyi emusumba nagamba nonkolawo ki namugaa sikyakoze sasulira ne contract n'ensente zonna suma n'akikola era mu musomo okuva olwo teyakiddangamu kuleeta mukozi w'amaanyi yakikomako olwo talikiddira oyo nammere twagenda okuddamu omulaba nga alina gwasabula empi kyalemye shows ezo mbadde ngamba mu banywanyi bange nti ekirema abantu abo nze bwompita ku show nga bwotera okukola ntera nnyo okubuuza ekibuuzo kyensooka ndiko naani nawudde nammere akibuuza ekigambo ekyo munakubuuziza ndiko naani oba yamugambye omuntu yenna munnabyavuze omutendeke akibuuza amanye ono mulungi wa munkubaganya yo y'ebirowoozo abadde akubaganya atya propaganda ayinamu kiwanvu ki anti bonna bapropaganda naye ate waliwo Mulyanyama propagandist awedde emirimu propaganda w'okukyalo nze ne Mulyanyama tuli ku level yemu tulina certificate mu propaganda ne munyagwa ne bijirwa ne kakati ekyakubye Mulyanyama nti ono gwe yayagadde okuba propaganda ali direct ate kati ekirala ekya nammere nti ate alina n'amapeesa amala gasobola okunyiga ate Mulyanyama aleka gaatamanyi ona nti ye nammere tabikkirira wamanyi bwe muba mu propaganda oyisaayisaako ebbali okiwumbirira naye yakikuba direct kati osobola kugamba musajja ku TV namba yazzeeyo tawera n'omugamba ebitabo kubanga ye Mulyanyama yezira kumugamba ku kyabitabo bw'oyogera ku bitabo ng'oli mu maaso ga Mulyanyama muvaawo bubi era ne bwaba mu kisiiba alya olunaku luba lufudde naye aleka abirina ate kati yayiseewo atya
Eyise wato tuka n'abantu ne bamulonda. Kala mmere yakiremedde kati. Kati nammere oba oyina mugenda kitono kubanga ayinza n'okukugirayo ebyama endagaano ze wakola. Kati nammere mu palamenti yananywerayo. Nammere ajja kunywerayo. Kubitwala ku byakoze. Yayingidde wano ebyabaddewo nambemu okufuuka namba 5, namba 5 okufuuka nambemu aba yayiseewo. Awasinga gabadde mapeesa. Tosubirayo kooti kukyusa bintu birala byonna. Kyasizo kumala kubanga bw'ogamba nti gabadde mapeesa kakati eri mu kooti. Bano kyogamba mapeesa gaabwe gakomaawo. Agaba gatuuka wonna. Ako kyasizo okuneewunyisa ye mulamuzi kati Ssaaba Chief Justice. Yakonyemu stamp. Yagambye mulamuzi yakoze adde atuukiriza buvunaanyizibwa bwe awakanye ebyo agende mu kooti esingako. Court of Appeal. Engambulo kati waba Ssaabalamuzi yennyini yakikonyemu ng'oba tolinaawo ebyamateeka migundi ebyamateeka it's a step tobuuka ddaala. Nzegedde bw'ova mu gundi mu kooti eri bwaliwo Court of Appeal ejulirwamu ebaddukira kyovula baagiteekawo. Bw'oba wemulugunya ku bino kooti ezisooka eno wansi nga tozitegedde genda mwejulirwamu weekugoba ddaka kituufu. So kakati ebyanammere biri awo bwe bityo tukyabitunuulira. Nammere ali mu sikandozi 2 yalumbye mu Nyamaka ate ne sikando y'e Masaka ekyaliyo. Omukyala wa NUP Nalubowa agatanatuula aga nti ono yabadde wa mulamuzi si waabwe. Anti kakati tatannatuula atya. Anti bagenze mu kooti endala. Anti kakati okujjako nga nagundi Nalubowa agenda wawaabira wa Katonda. Awaabira mu kooti za Uganda. Nammereke yayiseewo kuba kyabadde kya mirundi 2. Tuwe taata we Ssempijja oba tuwe omwana. Nkola yagabana nga byali Kawempe. Gwe wali ku ttale Ssempijja. Kati Ssempijja baali bamukubye bungi ng'omwotya. Kati baawadde oli alina obungi. Ssempijja bamudabulinga. Kana akantu kabadde ka kutegeeragana. Tuwe wayiswa wali wano tukusuule nti wano muwe byoli muwenze atenza wendi already. Nze wendi already wano wendi. Atenze yazze yetukidde nze nkole ku by'omusibe. Tusadaka musibe? Owaddeyo musibe? Owaddeyo. So bwe bitu bubiri. Yakalulubisesa. Kakati nabadde ndaba mulabiko ku TV Nalubowa mukyala Nalubowa oyo. Azene DRA form ze zonna zirina. Teri atalina DRA form. Nalubowa alime kumala budde. Wabanga yajja mu byobufuzi nga musuubuza addeyo mu busuubuzi. Bwaba yadda mu byobufuzi nga mutunzi wa lumonde addeyo mu lumonde we. Kuba sente bajja mubbira bwereere balooya. Naye Luwembo manje kitegeezebwa kubanga milioni 3.5 ez'emmotoka otandise ziringizaako. Obulayo just mwezi gumuzi kwate. Ebyo byonna bibaawo. Kale batandise process y'okutereeza akawunti zaabwe. Baziterere akawunti baziterereza bano olwedde oba n'akawunti. Anti eriyo abagezigezi nga akawunti egyo badde otambuze ya bulijjo. Kati kankuyigirize. Nze yawunyirizaako ku kifo ekyo procedure nzimanyi. Bw'oba n'akawunti ze no banka z'olimu eza bulijjo. Bw'omala okulayira wali osayininga gundi n'ogamba tulinde mu banka bweti n'oteekawo akawunti gundi. Kati bino olwaleero abaMV bye bali mu bulooni. Banka kati zibasika. Customer care waye. Ukozo otya kati okwebaza balonzi. Tereza ku busuuti. Nze Justin okuva mu Housing Finance Bank. Nandyagadde okumiti nga twogeremu. Nina ne package yo. Bajja n'obugundi watermelon awo. Ne bakuyita ku restaurant mutuule. Olonga kaloni kati kaba kaaki kuba kati oba ogenda kutandika kuyola. Batandika okusika kati tubakuwa ekikubansiko. Obadde n'emmotoka egize. Ogitambuza mu campaign abaana abafotozi abagirinyiridde. Terina gaali terina ki. Bakuweeyo 10. Nga bwe baprocede. Nga bw'olinda ziri. Kakati bw'oba mugundi nnyo nga ngozisika. Era kati abasinga bali mu bumotoka bupya. Ali nga bagenda funa ziri. Anti bumotoka buno obusooka bukuyambako ovuga paka mu gwokutaano nga obuza odisguisingira mu balonzi anti oyita ku mulonzi nga takutegedde amanyi kika. Nkola ya kubula ku balonzi. Abakano nga bejas. Balina amalala waagalabye muganda wange. Bagamba ababaka ate bali bana ab'omu sentulo bana ab'omu bibuga. Afuluma emmotoka aba n'omuyambi ekkooti aba yagitadde awanika buwanisi mukonaani ne bamuyingizaamu n'awanika ne bamuyingizaamu amachati agali awo gamanyi si beebongedde 310 kale ebyabadde bibiri byafuuse 305 bw'avaayo ng'engato eriko gundi nga oli ajja aleeta akagundi bakigatto simu bakwatira mukwatire nti talk to Madam Speaker okay
Be bapya oba ababaddeyo? Ababaddeyo n'abaddayo. Amulala bagajjawa. Abantu bayiga amalala naawe. Sia. Bagambe kati omuntu obadde naye ng'okwatagana naye juzi ng'omuyisizaawo akantu ayinza okukwata kati. Baba omunoonya tuli bakukwata. Kyekiro tumiitinge wali. Bwakuyamba nakukwata adda mu story manyi kuzo obimanyi byakampeni we bibadde tetuli bulungi. Bo balowooza nti buli w'omukubira essimu oyagala ssente ze naye nga lumusaba abantu twagala babuuzako bubuuza. Kubanga kati sigamba nti buli gwenkubira essimu mbanjagala kukola ki? Nti mbanjagala abamu jasi twagala kumubuuzaako mubuuza. Abamu kubabuuzaako siga nti weekubira essimu mbanjagala kutikula kubanga naffe tulinamu nkoku zaffe. Nti oli otya? So kakati embeera eriwo omubaka bwatunuulira munne yamukwakuddeko obuwanguzi n'atandika okulingizaako kiddako wali mu maaso n'alabekola omukazi ekamuli yakwata ekyokusatu nga agambye babuddemu babubale alina eddembe lye ery'okubudda yanyize peesa kati peesa yanyize lya mulamuzi omulamuzi yatuuse wali ng'ate alinga looya nga looya bwe baba bawuza yabatereza nedda mwogere bwe muti omulamuzi yatuuse n'okudda mu lusoga ng'ate balooya ba defendant baloya aba complainant ye mukyala byonna nabikompayirinze nenditeka mu katabaaka gwe munnabyabufuzi munnauganda aliyo saakawanise nyo emitwalo gyegi mitwalo ebiri gusoma ebibeera how to do what how to grab victory how to grab victory in the current situation how to grab victory chimala kati gwe ng'oyingira munda kati gosoma oyingire munda kitegedde nakuwadde ebyafa ebyakakiiko k'ebyokulonda kano ketulina Simon byabaka kategese emirundi emeka ebiri nti kano kasusseewo nenkuwa ensonga lwaki kasusseewo nenkuwa ensonga nti bikyuka bitya okuva abantu ke basuddemu wali ke babaze ne broad daylight ne bikyuka kutale center kabirala bikyusa batya era security eyamba etya mu kunyaga security y'eggwanga candidate ngali wali mutalesa bamuwatale sheet eriko birala nedala abakolanga ba mediator ba broker bajjamu batya abawa wakakiiko ne candidate obeera otyo omugezi ne sente zo kutale center kuba ziyinza okwawukana kubanje abafeinting era nabo ne mbamenya mu katabaako bw'ogenda kutale center olina okuba n'ebibiri ku bbina mbadde manyi abasajja bazireteranga mu bbuutu kyogera kituufu nalabye nakwedde yagambye nze sirabanga muntu alina mukisanga nakwedde yagambye talina yadde ebibiri naye yayita mu mpologomezi era ekiseera kyo nga kituuse kiba kituuse mpologoma nno bbiri zokka waliwo n'enkulu empologoma enkulu kalangwa anti ze empologoma ebbiri kalangwa nakwedde ne nantaba ze empologoma ebbiri ze yayitamu nyaziyitamu ng'amasasi geesooza nantaba yagambye oyo muwala yagambye nakwedde nti akalulu ka leero kabadde nga ne ddala forms zo ng'ozirina nga kalaga nti wawangudde naye ng'olina okubako kyokola ekirala kyatayogedde kakati oyo gamba nti weeri wekavula oyo yakyogedde kavula ejjo kyeŋŋamba nti kakati nti nabo bakitegedde n'ababadde awo bonna era ye process y'emu tewaliyo kutale center naliyo ng'essimu gikubwa naliyo CDF General Muhoozi Kanyerugaba commander w'amagye gonna all the armed forces akina SFC akina UPDF akina teyagikubaawo ng'olaba kesimu yako n'agamba oyo muleke oyo waffe gundi yagamba mbu bulola yagamba yali abitaddemu nnyo amaanyi bw'agenda okulaba nti gwabadde abisa naye ng'ate waabwe bakasimu ne kavuga bulola tujja kubako tukukiika oyo muleke oyo muveeko gwe obadde RCC katulabe osobola okukola ewalala bulola bamuzanga mu minister state minister bayinza omuminister ku nsonga za Kampala oba state minister youth affairs nsonga z'abavubuka tumulina yajja kujja ekyeŋŋamba state minister youth affairs balamu wabadde balamu bagenda muwa kyaba ssaaba minisita badde musuubira mu byabusuubuzi eyo engeri gyalina ebivugagenda muwa kyaba ssaaba minisita kubanga ekifo ekyo bakizuula kyetaagamu bavubi nga babbalamu abo abateekaanya abasobola okugenda mugundi mu nnyimbe nga bambadde obupati
n'okulimba Abalamu yasolokera n'abagamba nti internet Balamu yakiddamu ekifo kyo kyawedde emmeri eziza internet kyawedde dda Balamu yaddaawo Nabbanja bayinza obutamwongera Nabbanja tadda nti ebisanja bibiri tabikubye akutte kiramba kino kyabadde prime minister anti listen kiba kya bakyawuzaamu emirundi ebiri kino ebiri kitundu gyombi agikubye gyonna agikubye kati bakitegeeza already alina vote of confidence kati ayinza omuuza mu ministry ewabadde Kadaaga kati Nabbanja bwe bamugye yayinza okufuuka deputy president Alupo naddawa kubanga ekifo ekyo bayagadde bayongere okusembeza abakyala so kati Alupo abakivuddemu anti Alupo basobola okubaako bamusuula ewa naye ate Alupo yali abaddeko era minisita baba tebamukoze bubi yaliko minisita y'ebyenjigiriza kakati bano honorable minister Kyofu wa Kampala state minister wa Kampala yawangudde kati bwawangula eri kati cabinet minister yinza okudda nga full minister najjuza ekibuga nagiza nga ikabye misa Kampala ate ajatimisa aliwo naye yawangudde ajatimisa kati ate naye ajja kudda nga cabinet minister basobola omuwaawo ekirala awo oba muyambeko ku nsonga z'abasiraamu nayo weeri docket nayo weeri mu advisors presidential advisors in terms bamusudde nnyo bajja muwa ayinza omuwa ne ministro yerimu ebifo bingi n'abatawulikika eriyo bano bamujimba simanyi bana Lukiya na Kadaama sibawulirangako nze abo n'abaminista Mire Babalanda Mire Babalanda ye presidential ye minister for president but she's working nga mulimu kigwawulira akoze nakola okulonda baladesi ministry ya presidency ekola none yali secretary general wa NRM naye bamuteeka yotawulikika nawulikika Kasule Lumumba naye ali eyo baye state weyo ministry so ebifo webiri mwene omwepolisa nakwatayoko ayinza okukwatayoko nga bwe yakwala akumama nabosa opposition agenda kukwatayoko waliwo gwe sijja kwatuukiriza balinga banna ensobera yegamba ki okukisenge balinga banabo bali confirmed mu opposition mu parliament mwe bali bafulumye bali confirmed mu parliament bafulumye agenda bawa state minister justice and concerned affairs ajja bawa okiba Mathayasi Mpuga Nsamba nange mulaba nga asobola okukwata ministry y'amateeka ajja bawa balinga banna naye Sogola tajja kumuwa ajja kubawa Sagana Lukwago tajja kubawa ayinza okuwa Mpuuga yo siri gunenku sinnabamenya sibadde kyange bimmanyi bali banasaagala basanguliza wano kyo kyawedde dda kwe bali confirmed kristo kwe bali Kyagulanyi kimulekawa era kati ne Rooni balya Kyagulanyi kimulekawa ate nga bwe kyamulekawa bamugjamu emiruli ng'egyo oba be balonda si babe anti kakati bwe bamugjamu emirundi ayina ababe baleeta ababe baleeta bwe bali bankerettanyi bamaseruka amaniyo bannakwedde era kati ogenda laba palamenti eyo ng'erimu empi nga sipiika akuba empi ng'abakubanga baana isaba abantu bakulu kalate gundi oyo Madam Right Honorable Speaker omuyite emmere si wa bulijjo she's a fearless leader omuntu agamba gwe nansana kwakayima masa omuyite w'omuzannyo Honorable Kira wa muzannyo gwe tumuyita wa muzannyo apologize nansana apologize Anita Mong bw'anaavaako nga sipiika yeetaagisibwa akatabo kalamba onokawandika nga bwe nawandiisa how to grab victory Honorable Nansana can you apologize nja kuwandika the rise and the fall of AAA opposition nayereese seba abavubuka abato anti kati baleese abavubuka abato naye bagenda kugattako ki bajja gattako ng'ababaddemu era babadde bagattako ekikulu ndoza kutegeera rules and procedures nze amagezi gembawa kwekuuma kuba bw'obeera omuvubuka omuntu naddala ezo ssente z'oguddemu ez'ekyoyonoonero ojja kutandika okwepiica bajja sangayo ba seniors bali ku Makerende ebbanga lyonna babawe trip mugende mugwe mu mbi z'ebikazi n'ebisajja ebikadde batandika okuwottoka myaka 5 basajja kayenga awaliwo by election nyingi nga bafudde
obubenje excitement mugiramu n'obutwa mumala galya ate jjukira tumalideko parliament eno waliwo n'akaseera benyinyini abaliwo we bazira kantini yaabwe bamala galya bazira kantini ngerimu akatwa omukulembeze bw'otuuka ku leve eyo obubaka bwa parliament obaako ebintu ebimu byososola abakazi obagenda kitono kubanga abakazi bakwabya kitonde kizibu nnyo ate bw'aba omukulembeze nga ye mukazi omukazi osobola omwagala leero ne mwegatta leero n'enkya aba ayagala okulaba ngadda akomawo ng'anyumiddwa bwegatta naye gundi emu omulundi ogumu n'obeera nga tokyamukubira n'obeera nga tokyakusindikira ebigambo ebisongovu saawa yonna ayinza n'okwandiika ku social media kwolwo lw'omanya nti yakwata ne ka vidiyo ng'omugongo guseerera bannange so kakati kale ate bo abakulembeze abakyala bo bakole bata kubanga palamenti eno ngirabyemu abawala abato abazze bayitirivu ndabamu bannakwedde nnakwedde muto kakati mulimu abakulembeze palamenti erisaagala kumenyaamenya mannya g'abantu naye palamenti naye ekika ky'abantu abali mukale okufundikira mwajjamu abantu nga basiiwuufu kundabika nga ne bw'obagga tosobola mmulya nga yenna avaako olukuku kituufu babaddemu bali waggulu eyo abava wagguluggulu eyo nga bavaako olukuku naye nga luyita mugundi nega nti oyo mubaka wa palamenti mubaka wa palamenti waawa ati olwaleero bw'omutunuulira they are presentable ne bakyuka otuuka mu house n'okyuka ennyambala ekyuka akawoowo kakyuka abadde agula akawoowo ku street ak'ebiri kati ogula ka mutwalo gwa $1 ogula ka $1 buli mugenda ku trip n'ojja ng'otissa ensawo y'engoye otissa amasuuti ag'ebbeeyi otissa engatto ez'ebbeeyi bwe bakuwa nti mugenda Germany ku benchmarking n'oteeka akawala ku trip kitegeera ng'ezibadde ezo n'oziwaamu abaana abo bajoze eggwanga naye palamenti namu omuntu wange onale bamaniyo temukole fojjo baneekuonale bamaniyo bannange onale bamaniyo musajja mukyala omubaka wa palamenti yawangudde mukono district human MP amaniyo so kungambire ku babaka tebamukoleke fojjo yamaniyo si mukyala muto ayina abaana ne famire ye muto ali nga mu 3 nga mu 8 njala kufunayo mubaka wa palamenti kuba saasobodde kuyingira njala kufunayo mubaka wa palamenti nga tannazaala ekirala nga yeetaaga amaanyi buwemba gennina ogenda mujja wabasinga bayingira bakulu kubanga nange siri mwangu mu nsonga eyo naye ogenda mujja wabasinga mu kisenge eyo njiweera ddala obudde ogiwa obudde naye ogenda mujja wabasinga mu palamenti bayingira bakulu amwebali ani yangidde ngo wabavubuka kenzo yafuna naye abo baba bakulu naawe abantu be waggulu omulaba fesinga ento kenzo teyafuna yali yazaala baba bakulu abaana nga temubamanyi ani yazenga wabavubuka sinabategera bavubuka baleesaani sinnagoberera nnyo kirabo yabadde avuganya naye yabadde avuganya luweero kati kabamalo bagazeti nga bonna tubategere bulungi osanga naye bavubuka benalabye be bata abasingayo obungi bamaseruka bankerettanyi abavubuka bo bazzenga bangi naye abawala simanyi sizoni nzi wabaddeyo ba Silvia naye bale wabaddeyo bakinyamatama naye ngira bakulu wabadde bakulu naye okugambye soko nsabira ababaka baleme kola fujjo kwa Amaniyo kyamaniyo oyinamu omukono mu Amaniyo omukwano gwange anedde ebyokukolako effujjo oli ne baba bali mukozeeko gy'otabadde kubanga trips ze batambulirako obeerako sibeerako naye kale kwegamba baba bawulira omulango naye nga ngukuba nga tukyali eno temukola effujjo ku mbaka palanti w'emukono omukyala ebintu ebyo by'okwegatta tebiriiko nti ne mu mmotoka beegattiramu bagamba edda palamenti waliwo ekisajja kyalinga kikola ku UBSAO nekimanya nekikolako ne ku OPM bakitanga Odongotho Odongotho bomumanyi kati Odongotho yalinga mu palamenti nga munamu olinga muwanvu wati ayambala essuuti ba incoming MPs abatonga bamuyita MP nga balowooza MP munnaabwe ng'aziba buzibi naye nga singa abakuba wafujjo era ajja kukola effujjo ku babaka abato jjukira bajja balinayo evo ebintu palamenti tabitegeera bagamba committee work etuulamu ere holo ate agenda mu ICT committee education ejatuula eri ate agenda mu environment nga tobitegeerekeka kati maana babaamu ba smart akola honorable kiki obadde ogenda wa committee ya ICT etuulawa nakwata ku mukono yakutwala kanamba akafunyo olwo honorable nze yakututte mu committee eri otegedde ensonga so osuubira fujjo ligenda kuba lingi palamenti eno
parliament ene bigenda okukolebwa bigenda kuba bingi. Sookera ddala waliwo ebigambibwa nti parliament ene egenda kubiyisa luutu eno. Kugeza ng'ekisanja okukijja ku myaka 5 kizza ku 7 kyayogerwako mu parliament ye. President omulondebwa mu parliament. Government okweddiza ettaka. Ebintu bibiringa ebyo, amabago wagalinga ebyo. So tusuubira ebintu bingi. Parliament ene egenda kubavaawo mpitewo. Ate era ssente z'omusolo zigenda kutambula. Zigenda kwongera okugamba nti simanyanka bangi kalonde kakuume bakabba kabanja. Teri ayinza kunyega yadde ekigambo nga afunye ekisawo kye. Enguzi tegenda kendeera, agenda kweyongera bweyongezi. Agenda kweyongera bweyongezi. By elections oyogeddeko ababaka bagenda kufa nnyo. Ate okusibwa era of course omuntu yenna azizza omusango bamusiba. Ali waliwo emisango emigattirire nga emigattirire tegibulirawo naye nga bagase mugatte. Emigattirire n'egiri ku alaali byonna bijja gendera omwo. Osubirayo ku bagenda ofuluma parliament kuba abo abalondeddwa by election abakoseza eri enkola gye wawandisa mu katabo. Teri bajja kufuluma anti epesa yaba yaligumizze agenda okukola bwati nga wonna amazeeyo paka gammalayo. Womulabira awo taba wa bulijjo. Kale bwetwe tutambudde ne Alex Luswa Luwemba akubulidde ebintu nga bwabisuubira bigenda okutambula. Katulabe katulinde gazeeti naye bw'oba olina omubaka wo gano ge kaseera w'osobola okumufunira akaseera akadde kajja kuba muzibu wakulaba. Abamu bakyusa n'obutuuze mu constituency ne baviirayo ddala ne bajja e Kampala. Kyokka ati ne bamuwa n'essene za constituency eza transportation naye lwaki babawa emmotoka ne bamuwa n'amafuta. Transport refund. Allowance. Ate nga n'emmotoka gye ate gwa era be baagikugulira. Anti era baba balina okugakuwa kubanga oba mukozi wa gavumenti. Buli mubaka wa parliament akolera gavumenti. Kubanga manifesto gy'abateekesa mu nkola eba ya NRM. Eba ya gavumenti. Ye ogugwa akola gwa kulondoola ddala kituufu bakituukiriza. Mu parliament eno mulimu osubiramu ababaka abaleeteddwamu nga bavudde ng'amaanyi g'eggulu. Bayitirivu. Nga g'eggulu? Eggulu alina amaanyi. Ngambe eno gye tuyingidde eno mulimu abazenga b'eggulu. Yes. Eggulu yasengukayo kati ali yadde kapeeka. Anti kapeeka gye yasooka. Gyali ge makaga amakulu. Mulimu abazenga amaanyi. Era ng'oyagala okakasa nti amaanyi gava kapeeka teegera wali ku kidde ewuwe. Wane Matuga obanga omazeeyo paka eri. Kapeeka bw'oba oweta ekidde ewuwe otaayiza bw'oti ne kamera yo. Bagambye ekibeera eyo. Mwene ba president candidate babalabyeko. Tozanya naye owange taliyo. Wote yabaddeyo. Kale akuba kale ekyo nja kikweta mu debate ndala ole yanganye nti mwayawukanye ne banno mbu engabana yaganye mwagenze kapeeka ne mujjayo teretebwa naye ndowooza ne mulemerwa mu ntema ate naye ate nakulabye mu kooti nga gy'oli ne ngamba oli addaasala bigambo mukyali wamu. Lusasibula abantu baffe. Abatulaba abalabi baffe abalungi abadde ku Kimbo wa live, Kimbo wa updates live ne Luswa live 256 kyemukola kyakabi nnyo musubscribinge musharinge mulikinge content tubaagala nnyo. Ayagala Luswa omufuna ku 0700 5915 mwebale nnyo. Kale banaffe bali ababivuganike Mengo bagambye gwe toddeyo nakukaaba na birwadde genda wali wa Dr. Senjoba akujjanjabe oba mukubire ku namba ya simu eyo gyolaba wansawo mugambe Dr. nze n'ebizibu nina amabwa mu bulago nina olubuto lunnuma buli kaseera simanyi kyenaba nina ulcers yannemerako nina sukali n'ebiringa ebyo ajja kubanga akujjanjaba Dr. Richard Senjobe owa Biva Organic wali e Mengo opposite Masengere oba ku kiri kikube kiva ku kooti y'e Mengo. Ekizimbo jabo kiraba kya coffee kiriko langi ya green n'endabirwamu eza bagita bata coffee brown oba kachungwa. Era ekizimbo bo kiraba we bayita ku Beaver House e Mengo. Mugendewo Dr. abajjanjabe. Ate oveyo njalange kuiseemu ng'ekuluma genda wali wandege ya wa Dream wana mubiru wetuli ekyemisana n'ekyegulo ku Dream Restaurant emmere baawo ya buli type ekyencha ekyegulo ekya buli type bakusibira n'okusibira baje bayita delivery noji ne baje kuweereza gwali mutundu ebinanye ekibuga ebinanye wandege ya Kawempe Ntinda Bukoto Kisaasi kuba bukubyawo baje kubanga bakuweereza mmere solo kubanga ate olya
emmere yo ekuwoomere. Munnange ono wa Mayembe gwe bayita Mayembe spare parts ali wa Kisekaawo ku kizimbe kye bayita Mukama Plaza duka namba SK19 yatuusa spare asinga mu ggwanga Uganda. Kale oba onoonya spare n'oba oli bwala w'ekibuga osobola okubakubira n'obagamba njagala ekyuma bwe kino bwe kino bajja kiteeka ku baasi kikutuukeko. Namba y'essimu zaabwe zezaawo eza Mayembe auto spare parts ewa Kisekka. Bw'ogende wa Kisekka abaana bayinza okuyiriba wansi awo b'osanzewo naye gwe bagambe nti ngenda wa Mayembe beera specific gw'ogenda onoonyanga omumanyi bagambe njagala Mayembe bajja kutwala buli kalonda wa mmotoka amulina emmotoka eza Japan, emmotoka ez'Abayindi, emmotoka ez'omu Germany, ezo ne ziva South Africa yena spare amulina bye bannaffe abo ba Mayembe auto spare parts. Abagala bakolera emikolo namwe munkubire kwanjula kukyala kwinjira nkyaliwo ati wa service ebintu tujja kuba nga tubikola bulungi. Kale Mukama abakuume embere bulungi nnyo mweraba.